Webali ddala Mutebi Sulaiman. Bwetwongerayo olukiiko lwa Kampala Capital City Authority luwadde Kkampuni ya multiplex eyaweebwa omulimu gw'okuŋŋaanya ensimbi mu paakingi z'oku nguudo nsalessale wa nnaku nnya okulabirako eri olukiiko luno okwennyonnyolako lwaki bakolera wabweru w'amateeka nga bo bagamba nti kontrakiti yaabwe yaggwako dda. Kyokka aba kampuni eno eya multiplex we batuukiridwa bategeeza nti kontrakiti yaabwe ekyaliko okutuusa mu mwaka ogwa 2027. Kkampuni ya multiplex yakwasibwa omulimu gw'okuŋŋaanya ssente eri emmotoka ezisiima ku mabbali g'enguudo byejjiddwa oluva olukiiko olufuzi olwa kcca okuvaayo ne lutegeeza nti emirimu kkampuni gy'ekola egy'okuŋŋaanya ssente tekikola mu bukyamu. Bategeeza nti kontrakiti yaweebwa yaggwako mwaka gwa 2020 kati kontrakiti endala bazifuna makumi makyamu mu kitongole kya kcca. Kontrakiti eyo yali eggwako August ogw'omunaana, so kyali kitegeeza nti buli muntu eyabidinga ku babida baali babida 9 ne multiplex teyali namu. Multiplex teyaddamu kubidinga kuba 2020 contract ya multiplex weyaggwerako okuva 2020 bazze bagirenewinga ne bagiextendinga 6 months myezi mukaaga okuva 2020 bali mu extension myezi mukaaga. Lwaki tebagaba contract mu bulambulukufu bwabo? Ekitongole kcca kiri mu koodi aba abani abali basabye nabo babeere ne contract eno babakozesa process ya bidding nene bayite mabega ne bajiwa multiplex nga tebayise companies ndala. Bakasana badde bakulemedwa byoko wa speaker Masaba Nasulu wadde Kkampuni ya multiplex nsalessale wa nnaku nnya okulabikako eri olukiiko luno okwennyunyula ku lwaki bakulira wabweru w'amateeka. Era ku Lwokubiri tulindidde ebintu bino wammanga, tulinze empapula zammwe eziraga contract mwagifuna mutya, tulindiridde okumanya musoloza ssente mmeka era ekitongole mukiddiza ssente mmeka, accountability eri luddawa. Naye nga ffe tugenda kufuba olaba nti kuba contract eno teriiwo mu mateeka, multiplex talina contract mu mateeka. Era tugenda kutegeeza abannakampala okuyita ku mikutu gyonna egiri mu Uganda okulaba nti nno by Lwakusatu tujjayo obubbi bonna obuli mu multiplex. Tunoonyezaako abakulira Kkampuni ya multiplex nga bayita mu Eldad Kasimbi ne bategeeza nti bo tebalina kintu kyonna kye bakola nga kiri wabweru w'amateeka. My only job was to show you that we are not on the streets illegally, that we have a valid contract. Kasimbi agambye nti bagenda mu lukiiko luno batereze ebyasoba. So I do not know what objectives the councillors have. Whether they are in a hurry to have a foreigner take over the contract, if that's the objective, I have no. We cannot stand between them and their objective. Nyombi Kenneth, ne Joseph Settimwe bakusakidde eggule ino. Eddakiika ziri 12 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi tugenda kummulamuko. Maaso awo nja kudda ne munnamateeka Eunice ayina embabazi nga tuwayamu ku tteeka eryateekeddwako omukono pulezidenti w'eggwanga olunaku olw'eggulo ery'okwesa emitimbagano. Katubye mu kulendo lw'amazzi ate nkomewo mu kitundu ekyokubiri. Bwe tukomawo mugabo otikidde kungula abakugu bakubuulira ku ngeri gy'olimamu wotameroni n'ofuna kiralu. Wotameroni yeetaagira ddala omusana.